This is Okwanjjula Olunaku lwa mwana muwala amanyiddwa nga Sharitah Namusoke yase ag'obuzaale essaawa eno yali mu kusamba gomesi eryamutaawe twaligyeko ddadada era nga tulina kuba nga ate tuteekako erinnya eddala essaawa yonna tuli mukadde kakuba nga ate tujanjawaza era nga tuli wali eri Nsangi emikolo gyakutte dda weewaawo akakuba kuba kagenze maaso okuba nga ate kakwatamuko naye nga era tekalobedde embeera kuba nga ate egenda mu maaso nyongera okwanirizaako bulungi ampuliriza ku Fifije the News Anchor TV gy'abadde akolera akolere manyiddwa nga Delta egenze maaso kuba nga ate emwereza obubaka obumwagaliza obufumbo obulungi abatimbi bo babadde dda nga bali steady nnyo nga bw'okirengera bakedde kuba nga ate munage emirimu bagikwasaganya basuze batimba bakedde kuba nga buli kimu bakiteekateeka mu order abagenyi batuuse dda buli kimu kitambula bulungi nga bw'okola ki bw'okiraba. It is Sharitah's introduction agenda mu maaso kuba nga ate ayanjula bba omujja mu bakadde be ebiri eri byayita past tense ekintu kino kifunamu kyakuyiga ki abantu bangi nnyo mugenze maaso kubanga ate mwawukana n'abantu ne mulayira ne mukomba ne kwerima abamu ne muddukira ne ku byo ne muganze siriddamu kufumbirwa yase naye mwana muwala ye agamba nti nina okuba nga ate nziramu nengeza omukisa gwange so chance webezeegira maaso bere nga ate omukwano oddamu okuba nga ate ogwa chance ey'okubiri bino bemwoza mitima gyakalwa mbere nga ate mubivaako abagenyi nga bo balengera baatuuse dda baatudde dda betefutefu okuba nga ate nange baaniriza omuko essanyu bagenda maaso kubanga ate balaga mwana muwala naawe lyoba okozesa ng'oyaniriza omukodomi era kubanga ate nkutuusaako omukolo mpolampola nga egenze maaso kubanga ate gutambula mwana tunaawe bire nga ate ogunyumirwa tusimbudde ffe bazzukulu ba jjajja omutaka w'olusimbi ebakka mu lusiro mwe bazzukulu ba walusimbi ebakka mu lusiro ye kitange obulungi kakati nno naffe mutusanze bazzukulu bagabonga essagala bwaya ng'abatubugiriza abalungi be bazzukulu ba Nsamba Luwanda. Amiina sebo. Wulira engalo n'akalulu nga tonnatuuka eno kakase niffe twabalindiridde dda. Kitange tusaba okusakusembera ne Mama Diana atwine. Atugamba tumale nga gemebwa nga tetunnayingira wantu wonna wasukka bantu bataano. Anti era kaakati ffe musanze ejjaabu yaffe twagifunye dda. Eyamwe yatuuse. Kati kaba baleetere eyammwe. Owaaye mwana mulenzi. Kitange omulungi. Abo abaana twabatendeka ekintu kimu. Esebo. Ekisinga mu byonna kwe kutabula eddagala. Taata doozi nsanze ejjaabu baagikoze dda. Era naffe twanguyidde nnyo eringa mpiso ya sukaali. Mukoze mutya? Ne bw'oba oli wako ogyekuba omulwadde wa sukaali. Kyogamba muzeekubye? Dadi tuzeekubye. Bwe muba muzeekubye, kaakati njagala buli amala ogifuna ajje n'awulire essanyu n'emirembe. Amiina. Muffe bazzukulu ba Gabunga. Gye nataddeeyo nga buli omu bw'amaze okwegeza mu kake. Muteredde bulungi oba mu bulamu embeera? Tubulamu bwe ziba mayirosi desimolozi anga desimolonga nga meka nga 10 lyokka nga 10 eririwe eddimisa omuntu etta simo desimo era mutegeregana n'omugaa nti ezo nzikongedde buwi kale kaakati nange kankitenkanye mala okuyimba ekikatuli kyandi be bayimba fuba akatuludewa ekitemu kale mu bukyuse mbutunuze ne wagenda okubeera firimu y'okujjako oli nga weekyaggo ekimukubya taata omugongo kiki era tekiriyo guno guzitoye wangi twanirize senga kulannama wangi ate ne munywanyiwe omukulu Jjumba nabo batuuse ate nga nange Bishop Musi atuuse Bishop Musi waali nange ne bayima ekkanisa mubengalo nga nyingi olw'ekirabo ekyobulamu kyosoose okutuba olwaleero taata omulungi taata ow'ekisa tusaba omukolo gwaffe guno ogw'amaanyi naffe ogw'omwana waffe ogwa muganda waffe gonna Sharitah taata tuguwongayo gonna mu mikono gyo gutuviiremu ekitiibwa n'ettendo ebyo byonna mbisabye nga mbita mwana we Yesu Kristo mukama waffe mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Munkoze bulungi okutuula nga nzi yabagambye okuyimirira sinnatuula. Kaakati ogambye obwedda ani yeesunga ebisaala omulala muwa omuzindaala naye ayongereko eyiye. Kati oleke tusabe Mukama tukwebaza olw'omukolo guno tukwebaza olw'abantu bonna bootadde maaso go
taata ayinza byonna omukolo guno nga kugenda mu maaso tukukuddiza era tukuteeka mu mikono gyo abagenyi bonna abatuuse kaakano mukama bawe omukisa mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina meeya yono yalondebwa yoyo yennyini Walukaga Mathias yakulembera wano tafugawo bufuzi abantu bakodo bangalo lwaki anti tulabenge n'ekizimbe gifunjulira ku supiidi nga kweyajja ekizimbe kyeyazimbye kirabenga kitambula ku supiidi tuve mu lwogero lw'ennamutamba spice dana amwerinda ate amwerinda ekyo ennumba gya mulumba spice yegende ate spice yekka n'abalala bonna tusanyusa okubalabako basebo kale banyabo tusanyusa okubalabako banyabo kale banyabo era dde basebo era dde banyabo musibye mukyano basebo tulina ku nsiiba era dde banyabo musibye mukyano banyabo mukuliko amakubo ngamba mukuliko emusaaluuni baba Sharitah mulese ali atya okube mu ngalo n'omwana amulabyeko ate amulabyeko buli atera okutumira wano abeera kyamaani bwakyalo sebo taata kaakati maama Janet Museveni olunaku lwajjo namulabyeko ng'ekimuleese si byanjigiriza ebyo birekera mwami gyanaasalawo maama kalati yaze kulwanyisa nguzi jo enguzi nenga maama wabalwanyisa nguzi nze basa kanzigabe mu lwatu kati oyo omulaba gwowa bamuwa omuzindaalo eyo gy'omuwadde asooka agyebaza era akubuuzeeko naye omuwulire kale nyabo eradde nyabo kale nyabo Wow. Wow. Nze kyenyiza obbagamba kiri kimu tulabye abagole bangi naye ate Sharitah ye mugole owa ddala wano wetwogera ku cruise exclusive olina okubeera kyenyiza okugamba essaawa zino zennyini
Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu7 4 7 5 2 4 2 7 plus emu7 4 7 2 5 2 4 7 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa.